Yes, Bana Uganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Happy Sunday. I wish you all a Merry Christmas. Thank you. Joe, I'm been busy lava ko video ya hani. Goliath's alien skin. Agenda kukatibu ya NUP. Ulaba labaga alien skin anonya ko come back. Banange bana Uganda. Chichi kumutu yetu. Come back banonya ko chiro. Ana beru kukatibu ya NUP chiro. Alien skin omubi ya simu. Alien skin si omubi. Alien skin si omubi bana Uganda. Alien skin mutemo. Mutemo anonya ko yako is looking for killing someone. Bana Uganda, allow me today to beg. According to me, Joyce, Kabaka ya Baganda, Papa, King of Baganda, I'm sorry to call you. According to me, Papa, today I beg you. Papa, call the meeting for Baganda. Call all Baganda, original Baganda, Papa. Put them down. Talk to them. Listen to their problem. They will listen to you, but no. Papa, try. Before reaching 2025 or 2026, call them and talk to them. Papa, what made me to talk like this today? The thing is beyond the land for Baganda. I remember at our home, Amacholi, during corn season, until the Acholi people, big Acholi people, went and put corn down and sat with him. Ochora went there, rest in peace, my brother. Robert Mao, Bishop Odama, and our King Asana. They went there and sit down and talk to Coin. Then Coin listened to them. That way Coin cooled down. This is the same thing in Baganda. Papa, look at right now. The politics of Baganda is already changed. They give you money, go and kill this one, go and beat, go and destroy, go and do this. For us, we have been crying, hey, Museveni is the one killing us. Who is Museveni? You went there, the one who killed you, your brother. Then you said Museveni is the one doing that. Leave alone that one. Right now in Baganda, hey, Museveni is the one doing this thing. But now you gotta leave alone this Museveni. We are the one killing our brother. Papa, look at the prison. Abaganda Babonyabe, people, they are suffering there in the prison. Other husbands, they are getting lost. Women, they are crying, setting tears. The woman cried, the blood even is supposed to come from her eyes. Papa, reaching 2020, it's going to be dangerous more than. I'm telling you. Talk to them. Bantu banji bogedde. Osanga nange bino sandi biwadde budde kubyogerako. Naye it is so frustrating. Ononya n'amaanyi gy'ogajjaago okusirika nga togalaba. Ng'olaba omuntu once you supported wholeheartedly. Ng'ebintu bye yeekola nga he's rotating around his grave. Alien skin. Abaana b'omu ghetto babeera balimu instinct y'okwebulusa. Gwe byokola tomanyi nti you are rotating around your grave. Yes, nkyogedde. Kubanga nga tuli mu situation ng'omusajja ono abasajja bakozesa buli chance from day one okuva lwe yajja to discredit him. Bakoze buli kimu ne bakikola. Ne bakola ebibookesa. Naye bakulaga tebapowa nakati. Ne bakola ebintu. Buli chance gye bafuna. Nga bagala okumudiscredit nga biganye naye still basigadde tebapoye. Bakutte bana abaana simanyi bebayo kya paasi ne bamupaledinga ne bibookesa tebapoye. Kati babesaawe no babadde bayinawo saanya n'ayogera ebibookesa naye nga bakulaga tebajjaamu tebazikiza. Then gwe nojja ne weteeka mu target not knowing nti basobola okukozesa ng'empiki mu muzannyo gwabwe. Hey, bakisobolera ddala because they are good at using situations in their own advantage. Baina mechanism, baina resources, basobola okufuna eggaali nga yaabwe. Ne bajja ne bagisindika neyita mu kagaali ko konna ne kasatta. Ne bakituumaani. Ne bakituuma nti baani abakikoze bantu baani. Ekyo bakiyita using a situation in your own advantage. Hey, bantu abasinga batunulira botunulira ku nfa ya Jjajja Ichuli. Abantu bonna bakkiriza nti video gye yakola n'agamba nti bamukubye
genda nti ekyo kyekyamussa naye nze instincts zange ziŋŋamba nti no, there is someone who used the situation in his own or her own advantage. Abantu bonna aba directing nti yeyo kubanga omuntu tasobola kukola killing eri obvious bwetyo kati ali skin nze mbadde nkusaba weebuluse. Omanyi osobola okukola ebintu byokola n'okola akabuli okwagala okulaga abantu booli nabo nti gwolina emipiira naye akatayimu bwe bagikwatamu empanama n'ekwabikira oyinza okukaaba nga akabizi kase ku kkulu. Nze nkubuulira basajja basobola okukozesa situation ng'omusajja bamwezizingiriddeko buli kaseera banoonyeza engeri gye bamudiscrediti nga biganye gwe weetadde mu target tomanyi nti basobola okutambuza ng'empiki ne bakeera ku makya nga bakunyize ne bakituuma. Oba waakabi ng'oli mulamu naye bw'omala okuyingira ettaka nabono bonna ababadde bakuwagawaga buli omu asaasaana baba ku mulala. So nze nkubuulira bino si bikugamba nga akukolimira wabula mbikugamba nga akubuusa weebuluse. Nze nkubuulira ekitali ekyo kye nayogedde tekyansimattuse. Byonna byokola you are rotating around your grave kuba bano abasajja bali desperate okufuba okulaba nga badiscrediting omusajja ono. So teweeteeka mu target kufuuka mpiki gye bagenda kukozesa mu muzannyo gwabwe ate nga bakisobola kuba tebakyaswala. Buli kimu basobola okukikola singa balaba nga kisavinga in their own advantage. So please nze nkugamba ebigambo bino togeza n'odduka nga tewali akugoba. Yes, tambuliza video eno mpaka kugwe kikwatako. Twegede ku diaspora nti banna nsooka okwetondera abantu ba miteeko ebiri. 1, these are my followers mbaagala nnyo. Nze nabagamba nyingira mu lutalo nga it is an attack on the revolution. Okitegeera? Comrades, this is an attack on foreign policy. This is not about Dr. Kauma, no. Museveni ali mukulwana ekintu kye bayita colonialism mu kibalaze. Muhoozi ali mukulwanyisa colonialism mu kibalaze. Eno gurupu eri mukulwanyisa Dr. Kauma, the head of our foreign policy. Nabagamba bino byembabuulira tebisobola kubeerawo senga diaspora eyo teriiwo kuba yekonkona ku office zino okulaba nti ebyo twagala bituukirya. Tulina hashtag gye tubadde tutambuza bagiyita Museveni and Kagame at the Rio M23 hashtag mubirabe bigenda maaso mu Congo. Lwaki? We have a strong diaspora led by Dr. Kauma. Kati nze wano ku app eno basinaawo mugaso nga Dr. Kauma akubiddwa. The answer is no. I defend my leader to the last. Paka nga NUP amazo mudina unsinga. Naye these idiots no. Omuteeko gwokubiri ye SWAT team. Bananga abana ba SWAT mbaagala nnyo. You are my family. That was a fake battle. Mwangamba nagenda nenjogera ebyama bya mweteri. Naye tulina teeke mu lutawo luno mu revolution egamba bring friends close but bring enemies closer. Ndi wona asembeze nnyo omulabewo ogenda kumanyanya amuli emabega. Okitegeera nabagamba one day mujja tegeera kyenkola. That and the day is today. Njagala mbalaga ekintu kimu. Abaami bano mubalaba amaanyi ge bakozesa nti bote bajjamu baba kutto omuntu n'owabeera leader. Which force is behind this? Mbadde mbasaba mwena abalwanyisa akabinja kano inbox me please. Let us go for the invisible hand eri emabega g'abaana abantu. Tujijeo exposing bana basiru mugenda kubalaba nga baweddemu amaanyi. Ono Sadamani niwo mubuuza what is SST tasobola kukikubuulira nego weebuuze lwaki akozesa amaanyi mangi. Kiseka yakoma mu P4 teyalaba ku lupapula lwa white olwa Piero E teyalulabako. Okitegeera ne weebuuze lwaki akozesa amaanyi mangi mweno struggle is the invisible hand behind him. Dr. Kauma nkusaba nywa chai. Nywa chai then one day you will say thank you Shama. Kankujiro enemy wo omutuufu ali mukulwanyisa. Kamba jireyo omuntu omutuufu ali emabega g'abaana abantu mbagambye when you bring your enemies closer omanya ki these guys are just fools. Okwata otya invisible hand yo n'ojigira omuntu after one year ng'ompalana mbu over the day olunaku lumu over certain mbu ojja otandike mbu tufuuke bakyali olowooza nze ndi musiru. Julius, this is the last warning. Nkidamu Julius, mark my words. Boba kuita Uncle Julius. Now I'm going to call you a fool Julius. A fool with double O. Jentegeeza. Ekintu kyolwana tokimanyi. Wobango yagala wa diaspora leader owangalya mugwangala ya USA. Kankolodeko ku Julius ne gyobeera otegeere kyentegeeza. The next time wenzira ngenda kutekako full phase. Yenze vice chairman wa SWAT. Wenumba omanya SWAT ejja. Okitegeera.
naye no ndese warning. If you don't tell your idiots to stop, Julius ngenda kuteekako full phase nkulayirira. Bo bakuyita Uncle Julius, nze ngenda kuyita full Julius kuba byokola bya kisiru. Gwe ali emabega g'okulwanyisa Dr. Kawuma ng'opika Uma Lukisekka ne kana akabinja kano. Okitegera gwali mu bapika. Oyina ekintu ky'okola bakita underground recruitment ky'oli mukola. Naye ng'orecruitinga abaana abalina numbers n'abali loyal to the cause. Nganze Shama. Ene simu togimanyi? Ogimanyi. Siwe kiri? Twamala essaawa mmeka? Almost 3.5 hours. Nga tuli kwene simu. Togimanyi? Kisekka nakublocking ngenda kukuza omwezi 13. Siwe kiri? Prove. Okitegera? Wenzija nonno ngenda kujja kati ne wino w'omutembeeyi. Nkugambye ebifaananyi byombiina n'erinnya lye eryokubiri ndimanyi. Okitegera? Naye nkugambye ndeese warning. Muve ku Dr. Kawuma. Njagala basirumwe mu improving nti Dr. Kawuma yatadde audios ezo. Munyawanda wa Bobby yagambye yatadde audios ezo. But because you have Julius behind yo kuba wagawaga. Yensonga laki mulowooza nti muli b'amaanyi. Julius ngenda kuteekako phase nga sisemberedde bino biyenje bekuba Kisekka kiyenje ono Sadaman giri akiyenje. Okitegera? Waliwo emito gye mutasobola convince nga ng'ogwange. I cannot be convinced by an idiot. Never. Because Kisekka is an idiot. Yasooka okujja mbwa convincing Shama mu foreign police giveeko simanyi foreign police tegenda tugasa biki nangamba nno kati bana basiru bayiyani. Then n'amalanga alemeddwa n'aleeta Julius. Julius, I have everything. Ate byenjogerako bimanyi. Okitegera? Ne Julius, stop being a hypocrite. You are working behind Kisekka. Kisekka is working behind these fools. Okitegera? Julius ngenda kukuba. Ngenda kusabula. Ngenda genda beyanako nawe. Male nkuletere swati. Ngenda kufukira ekiroto ekyentiisa. Nze nabagamba fa abantu abamu mweno revolution. Twajjanga tutazaafia. Twatalabulamu ekijja kijje. Ate tetulina kye tutya. Okitegera? Julius gwali mu kuwaga Kisekka. Ne Julius nkulayirira. Igwe Julius igwe. Ogenda kutya. This is not a family thing this. Right? Tono bino bibana fe babifiiriddemu. Okute buno bino idiot bineno. Chineswago kijiwukide techimanyi na tia gas canister weruma ekyo. Techiwa kikubanga kona kutia gas ekyo. Bine bisiru bino. Mwasaba Dr. Kawuma. Mumanyi foreign police wekola. Omutomanyi na what is SST. Ne osaba foreign police bwegala accountability. Are you a fool? Mutwaja ne tugamba musimanyi waliyo mu diaspora bya kisiru bya just mwe konvi mwe basiru ne ate mwe bakonvincinga nti ate obusiru wa munso bwo justifyinga wababa kugamba banga toina evidence togera ku muntu wabaka santi diaspora leadership ezemu enkwezenge mukuwe ku meza totugamba Dr. Kawuma has to defend the diaspora because is the leader of the diaspora. Oshegera yensonga lwaki yavaayo mulwaki muloza nti muli bakitalo nyi mugenda kwata buli muntu mugira accountable. Agamanyi Julius gaba wadde alimba. Waliyo timu gye bayita SWAT nga teyagala kumanya. Julius ngenda kuteekako phase ya SWAT. Na kugambye sigenda kulwana na biyenje byo. Na bigano majiga biyenje. Ngenda kulwana nawe invisible hand yaabwe. Julius ngenda kusabula otava ku Dr. Kawuma. Ngenda kusabula nkukwase ne SWAT ekuwemuko. Kwa mula ikamuloza mwali musobole kunconvincing obwongo. Nzobongo bwange bukonvincingibwa. Nze vice chairman wa SWAT omulamba. Mwagala kutumanyira naye mmwe. Okitegera? Julius gwapika abantu bano. Julius enye eyokubiri ndimanyi n'ebifaananyi byombirina. Wenkomawo nzija. Okitegera? Gwe Kisekka. Gwe. You are just a fool. Omuntu obadde mwewala n'omwaka mulamba. Oleeta otya invisible hand yo n'ogimulaga. Ekye nabagamba nti obutasoma buluma bukulu. Kati njagala nkukubise gwe obagamba akusinga akubisa ogugo gw'omenya. Kati njagala nkukubisa omugogo gwennyini. Gwe Julius ngenda kukuwa n'akabiziko n'obubizi wamwe wonna faamu ngenda gira rounding off. Noye kamwagala kutumanyira. Mumanyi abaana bafiiriddemu bino. Mumanyi abaana babifiiriddemu. Kisekka obanga toweesobola. Tonatuuka na ku level yeeyimirizaawo mu revolution. Fenna tuluzinze ebintu bingi naye munange twagamba tubeerewo. Naye gwe toweesobola. Bino si bya luseke. Abaana ameka bali mu buzibu. Ne bakuyamba bakwadde ku sente. Wagamba twaja mu struggle kola sente. Sente zikutabudde. Okitegera? Wajja kusabiriza. Fenna tuli buzibu. Twaba kusookamu. Twaba jiberamu from the word go. Omanye bizibu tufunidde mu struggle gwe. Okitegera?